Katugende ku nteekateeka ey'okugema polio mu magombola 5 agakola Kampala yali yakubaawo mu Novemba w'omwaka oguwedde n'etaataaganyizibwa obulwadde obwa Ebola. Kaakati nezzeemu era olwokutaano olwa wiiki eno bagenda kuba bagema abaana polio nga Abakulembeze basabye minisitule y'ebyobulamu esooke bakakase ku ddagala erigenda okugema polio ono oba ddala lituukanye n'omutindo. Abakulembeze mu bitundu by'enzigota ebimanyiddwa nga ghetto za Kampala basabye abakulu mu minisitule y'ebyobulamu ne gavumenti okusooka okukakasa abantu ku mutindo gw'eddagala erigenda okugema abaana endwadde ya polio okugenda okutandika ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Dennis Mugisha ssentebe wa Katanga agamba nti basanga okusoomozebwa naddala ku bazadde abaleeta abaana okubagema nga tebasoose okubakakasa nti eddagala ligema. So kati nga gavumenti kubanga kigikwatako abantu bano baayo etuleetera eddagala eddala lye bateekateese nti bagenda kugema abaana baffe ku nsonga eyo nyine gye bayogedde. Enteekateeka y'okugema polio mu ggombolola 5 ezikola ekibuga Kampala yali yakubaawo mu Novemba w'omwaka oguwedde n'etaataaganyizibwa ekirwadde kya Ebola. Tusuubira mulundi guno tetujja kufuna resistance, tujja kugezaako kati waliwo training egenda mu maaso nungi okutegeka aba VHT engeri okwogera n'abantu okubanyonyola n'abasomesa. Mwenna muleeta abaana tujja okukola ki okubagema. Ndi omu waali eddagala lye baleeta si ddagala nti funga okusooka bwe baasooka okwogera mu kugema okwasooka. Bo abazadde mu bitundu bya ghetto omusinga okubaamu abaana abali mu wansi w'emyaka 5 abalina okugemebwa bategezezza bwe bati. Ne bw'aba alwadde naye ng'agemeddwako tayisibwa bubi takosebwa. Kubanga bw'otakikola ate wejjusa mu maaso eyo ng'omwana afunye ebizibu oba ku bwongo oba n'alemala omubiri. Era nze sina mwana yenna yagongobala olw'ensonga nti nafaayo nengemesa abaana bange. Yo Emakinje tusanze okutegeka abasawo b'oku byalo abagenda okugema abaana nga kutinta era Buhena Justin omukwanaganya wa ward ya Namuwongo Bukasa ne Muyenga aliko byalambise. Kubanga oli twasomozebwa nnyo twafuna abaleta amajambiya mubagala kututema abamu ne baluma abasawo baffe emikono olw'okuba eddagala lwaki bagemye abaana baabwe balese eddagala gavumenti erese eddagala ly'okutta abaana naye nga ekyo kye believe si kituufu kubanga gavumenti naye tesobola kuleeta eddagala ligenda kutta abaana. Gavumenti eba eyagala bantu balamu teyagala bantu balwadde. Kenneth Tulyaheebwa akwasaganya eggombola agamba nti batunuulidde kugema abaana emitwalo 20. Buli lunaku baba beeyongera bazaagu ate awa targetinga buli mwana ali wansi y'emyaka 5 kitegeeza n'owakazaalibwa leero lunaku luno nawe batugenda kumu vaccinatinga kati omuwendo gukyukakyuka naye abaana kumpe emitwalo 2. Dr. Alfred Draware akula ekitongole ekigema mu ggwanga ekya UNEP mu minisitule y'ebyobulamu akakasizza eddagala nti ligenda kubanga ate likakasibwa ebitongole by'obulamu n'ensi yonna. And give the vaccines because these are safe vaccines and so far we have not got any incident where the vaccine has caused a complication with any child. So I'm encouraging parents in the district, in KCCA particular, to have their children vaccinated. Okugema kuno kwa kuva njo konjo kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 17 okutuuka ddala nga 19 mu magombola 5 agakola ekibuga Kampala basuubira okugema abaana emitwalo 35 mu 414. Bya Muhammad Wamala ne Wanduru Bone, Salty TV, Omunyo.